Anything Media. Yakote ekifananyi kya omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Tiwahabulwa Museveni n'akimenya yenna n'akyasaayasa ayerekedde okumala emyaka 5 wali eri ku Lumere Eruzira. Amanya muzikola Haji Abdunno Mnyamishafi Kulwanga ogamba tagwena ali mu bitone by'eggwanga ebyenjawulo ne Fit Media tukusaka mulega farmers agagwawo getukuwa ngate ne interviews tubeera nazo wano ku Fit Media tewera bakunda ko Rocktown tuyina program the earthquake obunkenke ebyo bufuzi nga togera ku bibadde mu wiki n'abakulembeze ab'enjawulo ebeera ku Facebook live sawa zibeera 2 zennyini ez'ekiro ku Fit Media ate ku saa 12 ez'akawungeezi olunaku olw'omukaaga netubeera ne program the earthquake obunkenke era wali ku YouTube. Omuvubuka eyamenyemenya ekifaananyi kya President Yoweri Kaguta Tiwahabulwa Museveni ono yasobodde okubeera ng'akikwata n'akimenyamenya n'akikuba wali eri bwe batamanyikidde nga Robert Mugabe ono n'ow'emyaka 30 weddu bw'atyo wali kooti ya Buganda Road Magistrate Court wali yasobodde okubeera ng'ate ewuliriza omusango guno wamu n'okubeera ng'emanya kiddala omukulu ono kyasobodde okubeera ng'ate akola. Kyategerekese ndi Robert Mugabe awangalya wali Nankuwadde Bulenga wa Kiso District era we bati yasobodde okubeera nga ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba 2022 yadda ku kifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Tiwahabulwa Kaguta bw'atyo n'asobola okubeera nga akimenyamenya. Kino nno kyabaddemu ettu frame ettu eba nnene gwe n'atamanyi ettu bwe yenkana osobola okuddira F4 yeno nno olupapula lwa rim olubeera mu rota trim gye tuwa abaana abatwala ku masomero, then F3 ekubisaamu ettu ekubisaamu F4 emirundi 2 kakati ettu n'ekubisaamu F3 emirundi 2 kitegeeza ogatta burimu oba rota trim oba ekika ekirala bubeera bumeka buna. Yes, because bubiri kati buno bubeera buna kyekibunene bw'ekifaananyi kino bwe kyabadde kyenkana era okusinziira ku Moses Daki onono nga yabadde nannyini ekifaananyi kino nga ye yakikola bw'ati yavudde n'abeera ng'agamba nti ekifaananyi kino kyabadde kibalibwamu emitwalo 30 bweddu naye bw'ati omukulu ono yasobodde okubeera ng'akiddako n'akijolonga wamu n'okuba ng'akikuba ensambagere n'abeera ng'atakikuba eri Romo President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba obukyayi waki osiga obukyayi toyinza kunkangakanga jangu oyogeremu nange oteekeko ne kaasebo. Okusinziira ku State Antony omukyala Lydia Nakato yasobodde okubeera ng'asaba kooti ebeere ng'esala omusango guno eno esobole okuba ng'ate esalira omukulu ono Robert Mugabe ekibonerezo kubanga okunoonyeza kwabadde ku nnaku wedde wamu n'obujulizi nga busobodde okuba nga bufunibwa obukakasa omukulu ono nti yasobodde okudda ku kifaananyi ky'omukulembeze n'abeera ng'atakikuba ensambagere n'okukimenyamenya. Okusinza grade 1 magistrate era we batyo omukyala onono omulamuzi Siena ow'omugisha bw'ati yasobodde okubeera ng'agamba nti ku nkomerero y'omwezi guno agenda kubeera ng'ate awa ensala ye ku nsonga eno. Omukulu ono bw'ati Robert Mugabe yaddiziddwayo Eruzira ate mpaka enkomerero y'omwezi guno gwennyini ogwa Novemba aye tulabe omulamuzi oba ddala anaamusalira omusango guno emyaka 5. Jukira okusinziira ku penal code evaayo neega nti senga omuntu addira n'ayonoona oba destroying okusaanyaawo oba damage n'omenya property yonna ey'omuntu bwotyo etteeka lino likugamba nti oba olina okukaligibwa oba okusibibwa emyaka 5 bweddu. Kaakati no Robert Mugabe ow'emyaka 3 w'enankuwadde ayolekedde ekibonerezo kya myaka 5 naye ng'obusungu bukendeeremu. Mukama Katonda alitaasa kendeeza obusungu
Mukama alitaasa, Mukama atubeere. Nkwagaliza ebyo byonjagaliza, beera bulungi, weeraba.